Ab'emikwano Yesu yeebazibwa abakuumye nange n'akuuma. Mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Dawudi agambye atya omusajja oyo omutuukirivu wa Katonda alina omutima ng'ogwa Katonda? Agambye mu Zabbuli 3:19 nti ebibonobono by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama amulokola mu byonna. Mulokole toggwaamu maanyi, ndi wano okuzzaamu amaanyi. Oli eyo walokoka naye olemedde mu mbeera embi. Tokyawa Katonda, teweekyawa. Mukama ali naawe wadde Sitaani ng'akucunya atya tagenda koma ku bulamu bwo. Ne bw'onooba akututteko byonna by'obadde nabyo naye Mukama tagenda kukulekerera, agenda kulokola mu byonna. Ate agamba alikuddiza emirundi ebiri. Tunulirako omusajja Yobu, yali yatuukirira naye Sitaani n'amucunya n'amutwalako ebyobugagga bwe byonna, abaana bonna n'atasigaza. Naye Mukama Katonda n'alwala ebirwadde bye musobako nammwe mu Yobu oyo. Yalwala endwadde ennyingi, Sitaani n'amubonyaabonya nnyo naye kyokka Mukama teyaganya bulamu bwe kukolaki kugenda. Yobu yasigala atuukiridde mu Katonda, teyamuvaako wadde embeera yamucunya etya. Mikwano gye ne gimugamba oli musiru, mukazi we n'amugamba weegaane Katonda. Yobu n'asigala ng'anyweredde Katonda, teyamuvaako. Naye ebyamutuukako obisomako naawe n'obiraba n'obyewuunya. So ntegeeza ki? Bamikwano tufaayo newankubadde ng'obonaabona naye Mukama akumanyi. Mukama tagenda kuleka. Nywerera Katonda, tuukirira mu Katonda, teweemulugunya. Omutuukirivu ne bw'abonaabona atya Mukama tasobola kumulekerera. Ate era mukimanyi bulungi nti omutuukirivu anaabeeranga muki? Omutuukirivu abeera mulamu lwa kukkiriza. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bambi munsomereko Zabbuli eyo 3:19 mulabe ebiddako awo. Mukama agenda kukuuma eggumba lyo linnaalyo lireme okuvaako. Mukama agenda kukusasula byonna by'obonaabona. Mukama abiraba. Gwekola kintu kimu otuukirire. Tuukirira mu Katonda mulokole. Tuukirira bala ebibala ebiri mu Bagalatiya 5:22. Teweemulugunya, sigala ng'onyweredde Katonda. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abanjagalire bamikwano mbaagala nnyo bafollowers bange mwenna. Mwebale commentinga, mwebale kwagala kawala ka Yesu kano. Mbaagala nnyo bamikwano, Mukama abankuumire naye tutuukirire mu Katonda kubanga omutuukirivu ne bw'obonaabona otya bambi tomalwawo. Mukama akulokola mu byonna. Akumanyi ate alina ensonga ku ggwe. Akuume atakuumira mpeera.